ya mugamba muti kati atagava Ukraine omukulu Volodymyr Zelensky president wa Ukraine alina akantu kayogedde akasesa yagambye ngenda kabatira kakatambi yagambye eti oba temusobola kutuwa ssente muzituwole tujja zibaddiza kati abantu beebuuza omukulu Zelensky bwena amuwola ssente anaazizaawo atya ng'ensi ye buli ssaawa yeeyongera kukendeera bagiwambako ebintu biyinza okuvaamu ssente okitegeera gwolozala omuntu akuwola ssente nga ye tasuubira kufuna bw'omuntu amanyi tajja kufuna batono kyova olaba ssaawa zino ensi ezisinga naye ezimu zigenda zikendeeza ku buyambi kuba zikimanyi that is a dead end ssente oziteekayo naye okuddizibwa kwa ssente kwo kitono nnyo so olaba akatambi ka Zelensky kali mu luzungu naye ebyenjogeddera byebyo nga asaba ssente because ssaawa zino zigwaze nti olwokota luli Israeli abantu bangi oba ensi ezisinga zisinga kwagala kuyamba Israeli okusinga Ukraine bakimanyi buli omu badde bagikoza bukozi ate ensi ezimu zikisuubira nti singa otwala Ukraine oluggwa ebizibu balina financially mu nsi zaabwe abantu by cost of living bijja kukkakana so ensi ezimu zibadde zakoowa kati at least Israeli abantu bakiraba nti beri part of them because of the Jews so muwulize Zelensky akantu akanseza nnyo kyovulaba balinnya nnyo okwogerako Zelensky alaka anywa ku waya. You can't give us some financial support. Okay, please give us a credit and we will give you back money.